ate abakyala b'ennyamivu olw'okulekebwanga emabega mu nteekateeka ez'enjawulo nga nno kibanafuyiza nnyo ne bawanjagira gavumenti nabo balowoozeeko kubanga nabo basobola okukola ebintu eby'enjawulo. Bano basinze mu musomo gw'ebyensimbi oguyindidde ku kkanisa ya House of Hope esangibwa Bulenga Sumbwe nga kuteekeddwa omusumba w'ekkanisa Richard Kayuwa nga gwetabiddwamu abakyala b'abasumba ab'enjawulo. Omukungu okuva mu kitongole ekiwola ssente Nagawa Saala nga yabadde omubanguzi omukulu akudde abakyala okwejjamu omuze ogw'obutaagala kukola ng'alaze abakyala obukulu bw'okutereka ng'asabye abaami okuyambako abakyala baabwe nga bawa amagezi ku bintu eby'enjawulo kuba kiyambako ku nkulaakulana ey'amaka. Omwami Bayibuli etugamba tulina okuba nga tuli bakiyambi b'abaami baffe, that great being a great helper to our husbands. Now once you serve olina kyogattako omwami wo, those bad days you pitch in. Wano abakyala basinze ne bawanjagira gavumenti okubateerawo emisomo ekitali gimu nga kyakubayamba okwekulaakulanya nga tebatunulidde ssente z'akameeza. Tebwanye emabega kubanga tetufuna kuyambibwa. Lwaki? Kubanga bakimanyi nti abakyala tulina kubeera mu ffumbiro nga tufumba. Ye omusumba Richard Kayuwa akutidde abakyala okuva mu biyungu bennyigire emirimu egivaamu ensimbi kubanga n'abasajja baagala abakyala babagattako. Tutandike n'ekyo ekitono kye tulina, omukyala asobola okutandika bizinesi n'emitwalo 5, omukyala n'asobola okuba ng'agasa mu maka kubanga n'abakyala abaami baagala abakyala abakola abagenda okuyamba famire okukulaakulana. Ye omusumba Mbabazi agamba nti abakyala beesuliddeyo gwa Nagamba ku kulabirira abaami baabwe nga kakati amasimu gawamba amaka. Iki gihe turimo kuri kusanga abana b'abahungu batagishaka kare kuba barongora kubashyira abagore mu rugo ku rw'ibihe biriho. Hariho abagore bafite amafaranga, hariho iki cyangwa se ibibazo babonye mu ngo zabo iwabo mu babyeyi babo. Kiza Peter wamune n'Owusi Kyomuhendo bebakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.